boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Finally Akatambi Shakib bawazali ke yabadde ayogerako Omubbi eyamubbye naye ate omuntu n'amutegeeza nti oyo Omubbi eyamubbye atambula nnyo n'omuyimbi ffena gwe tumanyi abangi bamuyita Uncle P naye abangi mumanyi nga Pallaso. Era bw'atyo Shakib yatwala obuvunaanyizibwa mu story gye nakkolera n'enkuterako essimu Shakib gye yakubira Pallaso ng'agezaako mutegeeza ku nsonga emutuuseeko. Wabula Pallaso yamukwata bulungi n'amugamba omanyi okusinza ku information gy'oŋŋamba simanyi muntu afaanaganako ng'oyo gw'oŋŋambye naye wonooba ofunye akatambi nga ba supermarket bakakuwadde atiiso ojja kansindikirako gyasobola okuyamba omwana oyo we naaba mumumanyi gyasobola okubeera nga nkuyamba tusobola okubeera nga tumukwata okusinzira ku kyali annyonnyola nga takitegeera bulungi compared ku Shakib yali ali mu kubeera nga amunnyonnyola. Ekisinza okubeera nga kitukola bulungi nti finally akatambi kamaze aba supermarket ne bakamuwa kubanga ku olwo olunaku tebaakamuwa nga bagamba balina osooka okubeera nga bajjako balwininge then bafune engeri ki gye bagira timing ennungi then baka recording era we bati bambi bamaze ne bakata basobole okulaba ani eyabba ensawo yabba wazali Shakib. Akatambi kaneno kankakuteereko kuba gye katandikira paka gye kagwira osobola okulaba engeri Omubbi gye yatetenkanyaamu mu lukujjukujju bw'atyo nabba ensawo ya Shakib. Neera still ngenda kuterako n'essimu Shakib gye yakubira Pallaso ne banyumyamu ng'agezaako mutegeeza mu ensawo ye bagibbye neera ng'omuntu agibbye mbu atya nnyo okubeera ng'atambula ne Pallaso. Byonna bye bino naye nga sinabeera nga mbikuterako wamika nkusaba subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera ng'omissinga updates naddala nga zino. Hello. Omukulu gyebaleko. Kale brother gyebaleko. Kale oyogera nange Shakib. Ancient stories. Nfunyemu obuzibu. Mbadde nina wendi nga n'ebintu byengula mu supermarket.
nenumbibwa waliwo abantu abanumbye nga kibi ne batwala batutte ne bantwalako batutte ensawo yange mbadde ninamu essimu zange 2 ne ssente zange ne kyeyini zange naye kati mubibadde bwe bigenze mu maaso w'ebityo waliwo omuntu abadde wabwera alabye omwana nzibye abbye ensawo yange yeebuzizaabuziza nga nabyempiikinga nga nkitadde ku kawunta n'agijjawo wabula mukulu waliwo omwana abadde wabweru n'aŋŋamba alabye omuntu afuluma n'alinnya ka booda n'adduka naye n'aŋŋamba omwana oyo atera mulaba na anko P mbonange n'aŋŋamba omwana oyo amulaba atera mulaba na Pallaso boya abantu osimanyi boogera Shaki naye ekisooka bambi kibi nnyo naye nze personally kibi nti bambi bakubye naye nze personally simanyi nze mbeera n'abantu bangi okimanyi like sisobola kugamba mbu oba ki oba ki naye like kibi nti bakubye nze ndi waka na mpoye like simanyi ki naye kati ani like bagambye mbu erinnya omwana oyo abadde wabweru aŋŋambye ye abeera simanya nga abeera na kamiliyoni naye yafulumye basona kuŋŋamba bali bonna naye olina ŋŋamba nze nyimiridde buyimirizi wano naye afulumye mulabye nze mbeera na kamiliyoni omwana oyo abeera na Pallaso omwana oyo bamuyita Benja boyi wange siina Benja gwe mbeera naye nze mbeera n'abantu bangi mwana naye zaako okwogera ne gundi ne bamaneja b'ekifo bampa ekifaananyi ky'omwana oyo ne baŋŋamba bajja binfunira naye si kati bayinza binfunira nkya nawe oli ankasiza naŋŋamba oyogera ne Pallaso singa obanga omulazi omwana oyo mwana w'ennyonyi asobola okukuyamba n'akola ki n'oba ng'ofuna ebintu byo kati kyembadde ngenda oba mpozi ng'olina ekifaananyi kyosobola okumpeereza oba nga bakulaze era kyendimugezaako okulaba nga nfuna footage w'ekifo ngezeeko okulaba nga mbikulaga maybe osobola okunnyamba kuba omwana sina kintu kyengenda muwagaza abula just anziriza ebintu byange kituufu nange ekyo sikiwagira muganda wange era kyannaku nnyo nti naye kansabe era aleme nakuba muntu omukunze kubanga boy sikirizaganya nakyo naye kyoba onnyamba bw'oba kati bagale bakwadde ekyo ekifaananyi baŋŋambye ngenda kuddayo enkya ku makya kuba mbaddewo for some time nedda kati oba okola blood wange kintu kyangu nnyo nze kyenkakasa siina muntu gwembeera naye ali mu bintu ebyo naye mbeera n'abantu bangi baŋŋambye mbw abeera ne Pallaso kuba ndabye nga muntu aba aswaza image yo naye kyengenda nga sinaba kwogera nnyo kingenda kunoonya ngenda kubuuza ono omwana wampadde ennamba yo omwana aŋŋambye nti abeera naawe kuba naye aŋŋambye agenda kunoonyeza ekifaananyi kye ngenda mukuddamu mu contact ngenda baba alina waatuuse kuba mubuuza oba mumanyi ku social media oba wa naŋŋamba agenda gezaako amunoonyeze then ngezeeko n'okukolagana n'abaana abagundi aba petrol station wembadde banfunire footage oyo mbe nga ngenda kumukulaga omuntu oyo muganda nange mumperezeeko nze okimanyi like oli boyi wange ndi willing kyonna ekiba kikuyamba naye nze personally siina muntu gwembeera naye mba oba mukwano gwange oba kimu gaalimu engeri bwekyo abantu abamu mbasanga busanzi nga bwe mba nzunze nti ngenze kukola oba ki abantu batwegattako layini neziwera naye bwe mba nsobola okuyamba mpeereza ekifaananyi naye nga mu bantu bange ate ekisooka siina mu Benja gwe mmanyi nze abantu